Namayanja French 99. Mu kibuga Masaka wakati ng'okugatta obululu kugenda mu maaso wabaluseewo obutakkaanya wakati wa RCC w'ekibuga Masaka Ahmed Dawashaki ssaako n'akulira ebyokulonda Ahmed Nadduli Musisi oluvannyuma lwa Florence Namayanja omu ku bavuganya ku kifo kya mmeeya okugenda ku mmeeza y'abakulira ebyokulonda okubaako okwemulugunya kwakola mu kasirise. Kino kyatabudde Washaki n'agamba nti okwemulugunya kwonna kulina kukolebwa mu lwatu okwewala ebyaliwo mu kubala ebyava mu kalulu ka Presidenti n'ababaka ba Parliamenti okwa wiiki ewedde. Last time we were here, 9 polling stations for the president were not announced. 4 for the MP were not announced. And now you are cheap. As if we were in the kitchen. No. Make this information public. It's a public information. First listen, understand and know. In this hall here, nothing should come secret to you. Wabula nga bino byonna bimaze okuggwa banna NRM ssaako ne banna NUP batandise okwesojja nga buli luuyi bwe luweereza lunnaalwo ebigambo. Obwedda munna NRM Justin Namere Nsubuga eyali avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka akoleza ennyimba eziwaana President Museveni nga ne banna NUP bwe bateekamu ezaabwe. Nekyaddiridde poliisi kuyingira mu nsonga zino okutaawuluza enjuyi zombi okukakasa nti tewali ataataaganya kifo kino wabula poliisi yalemereddwa. Ng'okubala obululu kuwedde Florence Namayanja ye yalangiriddwa ku buwanguzi ku kifo kya mmeeya w'ekibuga Masaka ku bululu 20,2568 n'addirirwa munna NRM Frederick Dembe Kipaapaali eyafunye obululu 932 ate Michael Mulindwa Nakumusana owa Democratic Front nafuna obululu 4,933. Godfrey Kayemba Afaayo nafuna obululu 761. Francis Sengabi nafuna obululu 6 bwokka. Twetaaga enguudo, twetaaga emyala, twetaaga amakubo ne bwegana bagattaka nga galina first class maramu. Twagala ogoba era ekisanja kyange kino kyagoba nfuufu mu kibuga. Ekimu ku bisookera ddala twagala okubawa obuweereza obw'obwesimbu, obuweereza obussa ekitiibwa mu bantu abatutumye okubaweereza ate era n'obuweereza obw'obwenkanya. Kalangala Agnes Lunkuse owa NRM ye yawangudde ekya ssentebe bwa disitulikiti eno n'obululu 1,257 ate munna NUP Robert Munaaba bwe babadde ku mbiranye n'afuna obululu 5,825. Ekya ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka kiwanguddwa munna NRM John Kakande eyafunye obululu 1,362 n'addirirwa munna DP John Sekasiko eyafunye obululu 5,671 ne Francis Kimuli owa NUP eyafunye obululu 5,577. Bw'otunya abantu b'ebukakkata okufuna obujjanjabi ne buwunga balina kulwana nga tugeze baagala kujja ku Health Center fo balina kujja ate kyanna mukaaka olugendo oluwanvu kumpi kilometers azisukka 50. So tugamba nti bwe tumala okutereeza nga ekisanja kyaffe ky'emyaka 5 Bukoto East efune Health Center 4 ate naye wali Health Center 3 ewamu olwokuba nti kati nga kyanna mukaka yafunye town council nazo zibeere upgraded eziri Health Center 2 ezimu zifuuka Health Center 3. Ekyotera Sasila Peter owa NRM yawangudde n'obululu 2,553 n'addirirwa munna NUP Charles Lwanga Kirumira afunye obululu 1,786 ate Beka Kalega owa Independent n'afuna obululu 5,810. Yo mu disitulikiti y'e Rakai munna NRM Samuel Kaggwa Ssekamwa awangudde banne 5 bwe babadde mu lwokaano bw'afunye obululu 4,000
40,488 mu disitulikiti y'erya Ntonde munna NRM Moses Ali Semanda yawangudde n'obululu 19,979. Ebukomansimbi wa NRM Julius Bulegeya awangudde wa NUP Fred Nyenje Kayira abaddeko. Bulegeya afunye obululu 2,151 ate Nyenje n'afuna obululu 1,1247. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.